Etegeeza takyakwata ssimu yo. Oyagadde okumanya lwaki takwata ssimu yo. Kale sigala ku line tegeere. Mpozi yanyi amanya ge omusajja? John. Omusajja ye John. Kale sigala ku line. Oba ye John. Tulabe John. Kikyagamba John. Sigala ku line. Anange. Checho. Testing 1 2 mic check. Hello. Kendeza ku radio mukwano ate bono oyongeza bulirana. Hello. Je baleko ssibu. Kale sebo nawe je bali sebo. Jigenda jitya? Milimo milungi bwegityo mpola. Mukama Katonda akuumi. Akuumye Katonda. Munnange. Ogamba amanya gange sinze Lubowa. Mzee Lubowa Kyemba omubwati. Yes, I kuuliza sebo. Kati wali owuliddeko program gye bayita Sunday Guide. Program esinga tunyumira ffe wano mu Busoga. Ye program esinga obanyumira wano mu Busoga. Kati John oli otya? Ndi bulungi mpozi gwe. Wasigala ku mafiga toyina gawana bali kuziika. Mpola. Kakati munnange. Yes, sebo. Omanyi abaagala nabatera okumpeereza ennamba zaabwe. Kati omwagalwawo omubwati yampeereza akanamba ko. N'akugamba nti akwagala nnyo. N'angamba nti akulowoozaako. N'angamba nti bwe mulituuka mu ggulu mulibeera mwenna. Mwana oli akwagala. N'angamba oli kimuli kya Roza. Nti era olunaku bwe lulituuka olw'embaga yammwe ajja kutonera ekirabo ky'otulabanga nako. Omwana yakuwaanyi. Nagamba gw'omu ku basajja abasinga okunyirira mu nsi muno. Era nangamba nti akwebaza okumbeererawo obudde bwonna. Anti kati tomanyi girlfriend wo. Keti. Bamuyita Keti. Kati Keti omaze naye ebbanga ki? Mwaka nga gumu kale. Keti mmaze omwaka nga gumu. Mweyagala. Keti mweyagala. Oba tomusuubira kumpa namba yo. Okay. Oli mu Uganda? Oli mu Uganda kati? Oli mu Uganda. Yantegedde. Wamma oli mu Uganda. Atukulembera ye General Museveni amuvuganya ye Kyagulanyi Center musibo kiri. Kakati ngawe kiri yawo. Kakati nze olunaku lwajjo bankubye emipiira ebiri. Nze ndi munnakyagwe omukunja. Bambi nga walabye. Kati twagenze okumaliriza nga batuwangudde Buddu yatukubye goal emu ku 0. Buddu yo ne bamutandiza nnye ne mujiwa buukikopo kuba yo yekuba. Munnange twali bali tukyali awo. Nga ne Arsenal tebagikuba. Bankoze bubi. Kakati munnange. Yes sir. Ogambe nti mpozi omukyala yani ye Keti. Kankuweeko ono. Owange nyawo. Eno. Yogerako n'omwami oyo. Jebaleko sebo. John. Kali nyaba nawe jebaleko. Ogambe gweyagala yani. Ani ono oba? Ogambe gweyagala yani. Keti. Gwenda bameka gweyagala. Omu. Mbadde sikimanyi nti oli naye n'omulala nga nze simanyi. Ani ono? Lwaki mwewunzanga mulinga abantu nti mulina nti mukwagala era kino olumala nga mulebuzaabuzaambu mulinayo abalala bemwagala. Ate gwe ani nnyabo nga sikutegeera? Ate nze ani tontegeera otya gwe tomanyi kyogamba tomanyi. Ngezaako okusika eddoboozi naye sikufuna bulungi. Maama nga newookolera mmanyiiwo nga sikumanyi.
Oli customer? Customer asobola okwogera ku mpewo naawe. Tusaaga n'abantu, osaaga n'omuntu n'alowooza mbu oli serious. Ntwalizemu ndi okwewunjawunja okwo n'obulungi obw'ekisiru. Oba ng'okwananga omuntu ng'olina omuntu omulala gw'oyagala omubuuliranga amazima si kumuyita eri mu mabbali ng'olina gw'oyagala omulala. Nze embeera zange bwe ziti abakasitoma bange nsaagasaaga nabo naye nze nyiri musajja munyuzi wange. Twale. Tegekana kumukuba mbaga nno kati. Mbaga ki? Makeke. Ate nno bina genkumanyiko bingi oba tokimanyi. Nego wali bantu tonjagala. Oyagala bakeetibo nze nno waneerabira kirabika mu bitabo ku listi siriiko. Mububyo mugenda na kwekuba mbaga olumala nga mutusula eri mu mabbali. Bambi naye bingi nga byensobola nze okwogerako. Nsobola ku mpewo kyoyagala. Tewali buzibu naye nga gwani. Tewali buzibu nzaani tomanyi. Kikulu kati toweeyanjula. Obogayirongo namba. Tosobola kufumintirizaako ddoboozi lye n'otegeera n'okakasa kituufu ono ye gwe njagala oba. Sitamanyi Mr. Lubowa yadde akuwa ennamba yakubulidde amannya gange oba yagwiridde bugwizi ddala. Wagenda ogimpa ennamba sebo. Nzaani. Amannya gange nzaani gombi. Ate gwani gwe John waki weebuzaabuza si gwe John? John babagamba bibabikozesebwa mu kaabuyonjo. Yes, sebo. Nzaani erinnya lyange. Gwe John lwaki weekaza? Kakati sebo. Owaye mukulu John. Omuwala kakubyerongo namba bino ebyayaye byene jinje byagala okwonoona amannya gaabwe. Bakazi mulyambu twagala lumalambu. Omanyi bwe mutuuka ku bizinensi z'abasajja mujja n'ebigendererwa oli ne bwakusekera olowooza oba ggwe ogenda otuula waawo. Ebintu ebyo bibeerako abantu ababeera babikolerera babirwanirira. Olowooza nti bwe mulaba omusajja apaakinze emmotoka ali ku dduuka akusekedde okuzeewo akantu mbw akwagala mbw enkya okuba pulaani mbu ggwe mukazi w'otuulaawo bifuuka ebibyo. Ebyo ebintu mwabijja luddayo by'okwesiba ku bantu. Lwaki toyagala oyo asala ennaanansi n'atemaatema obukajja oyo atunda obw'ebitaano? Lwaki siko wadde enamba y'essimu oyo atunda ebikajja? Waayo oba owa boodabooda ennamba ye lwaki weesiba kubalira ssente? Abagagga tetukwana twagala omuntu omu n'okwana tuzaala buto. Twakowa n'ebizibu kale laba wiikendi eno toyogera mannya go kyekisookera ddala ekiraga nti oli muyaaye. Kakati oyo nze lisiiti zembawa ku dduuka ziriko ennamba yange ey'essimu John Enterprises era n'erinnya kati eryokubiri lyesaawandika ku lisiiti nzaani erinnya eddala. Saagala mukozese trademark y'erinnya lyange otandika okwonoona mwesibaasiba ku bantu. Ani yakuguze? Toli yanguze, nze neeguze nga njagala tekakasa kituufu njagala oba tonjagala. Ebyo oli kubifuba mbi. Abakyala b'ennaku zino tebakyesiba ku bantu. Abakyala babanoonya omukazi aba muntu wabbeeyi. Mwabesiba ku bantu ogenda osanga omuntu n'omukwana bugundi n'omusuubiza ebyensi n'eggulu olumala nga omwekyangirako. Nakusangawo kukwana. Tambuulira ebyo badde manyi gwe wagonsanga zemanyi gyenawana kusangawo. Oli waddemba okwesiba ku mwavu yenna gw'olaba n'ova ku bantu. Omanyi naye abakazi tulina banoonya si be banoonya abasajja. Eyo mistake gy'okoze okunvunaana y'amaanyi nnyo. Nga ddi kyava ddi omukazi okubanga yanoonya omusajja? Eno giyita bulaaya. Eno si bulaaya busimagamba musimanyayo birumaale eyo ffe tuwasa abasajja ffe tuwasa abakazi. Mulekera okuyisayisa mbukalaba okwonoona amaka g'abantu mugula ku maduuka gaabwe ennamba zaabwe ez'essimu kweziri n'amannya gaabwe kwegali. Gwe liryo nga tolyogera lyogere ku mpewo bakumanye. John gwani gwe John bamanyi mujinja mugwani gwe gwani nyabo nawe bakutegeere. N'abagagga bafuna omukisa nakusuulawo bakutwale numwe. Tekirina buzibu
olinga gwajati gw'oku TikTok guno ogubira ku TikTok gwajati osimanya zuula gwajati zuula simanya guno gwajati zuula gw'oku TikTok omutandise okumanyira abantu gwe nga nsobola kubba ki obukopi obukuli omukazi kankulabule na kino okimanyi tolinyanga lusozi nsi kulaba linnya olusozi olengera ensi wali olabyeko omusajja eyeekolako lwaki mwemyusa emimwa ne mwesiiga ebizigo mbu babalabe leka bakulabe lwaki onneesibako nvaako neekudduka mbakasitoma nkusiimudde Kanufujayo n'obusungu bwo kati obufuddemu obusungu tonna kyenyirusa kigenda okubuuzaako obugundi buddugavu obugumba buddugavu ebigalo byeru owamu oli wakakobe oli wakatangatanga naye oli wakalaki oliza muli eri obwakataala ebizigo agenda weesigire oli wa sitima tambulanga na kiro ewamu oli mweru olala oli muddugavu wano ku bugumbagumba bwoti bunnako olinga akuba omusenyu oli golola kakadi John olinyanga omukazi ono amumanyi oyo mukazi oyo kale kankubulira kasitoma byaffe eby'omu butale bino ebyali kankubulire oyo bamuyita Tracy omumanyi ekyo ekikazi kiweereza mmere ekyo kya mmere si kibi owanga avuddeko kati omusomedde busomezi owange nyawo naye ng'omusajja omumanyi kweri yakwanira yakusangawo abantu basanga ng'abantu ku makubo ne babakwana ne babasanga we bakomera ne babakwana andi ayi kandooza yebuzaabuza kyantera kwebuzaabuza kati omugobye naawe omugobye abeereyo ne Keeti we kale kanzije nkubira abaala